okukakkanya okw'amaanyi n'emizira egibuutikidde akasozi Kibuli konna Muzaata bakiralangira mu bajja okubeera emmomboze era eyajja okusaanyaawo obusiraamu ng'anoonya bubudamu. Naye fumiridde okwagala okumenyawo ennyumba eno abo tubategeeza nti wallahi summa wallahi tujja kufa nabo tujja kutuka nabo ala rasihim nga ku mutwe gwabwe kuliko evvubuka balita Shaabani Ramadani mubajje wallahi mubajje nabagamba nti nali nzisize emmundu ku mubajje naye nagisitudde buto ate njagala muŋŋendeko mpola mu abampalampa mbu Muzaata naye ayiseewo nababuuza dda bwe twalagala okukoma temundagangawo lino essajja lyetaaga kukula paka lutunaaligusa inshallahu taala. Ye jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge akuutidde abasiraamu okukuuma eddiini yaabwe n'okusoma ennyo ebitabo basobole okwewala bamasheek ab'ebicupuli ssaako n'abantu abakyamu mu nzikiriza yaabwe. Bonna abaali balowooza nti obusiraamu buvuddewo ezo yali enkyukakyuka yasobola okukakasa obusiraamu bwe buli. Kikyogedde emirundi mingi yali alowooza nti asobola okumenya eddiini eno kino kwe yandiikidde. Kirukati mu buyinza bwe yalina mu budde obwo yagamba nti vaawo ng'alowooza nti abumenyi. Naye olwaleero awali ennyumba ya Lugati waliwo omunaala. Sheikh Nuhu Mbogo yali mukulembeze w'obusiraamu naye n'awaŋŋangusibwa abafuzi b'amatwale oluvannyuma lw'obutakkaanya obwaliwo mu kiseera ekyo. Kapiteni Lugadi ye yakulemberamu olukwe lw'okumuwaŋŋangusa n'atwalibwa mu bizinga ku ssemayanja wa Indian Ocean naye oluvannyuma n'akomawo ewaabwe bwe mu mwaka gwa 1898. Okuva olwo obusiraamu bubadde nga bukuza olunaku luno. Abasiraamu abaweze 20 baweereddwa amabaluwa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe egy'obwamasheek.